olabe ku empozi si mugane mubole newunyisa nze mbadde nasirika naye munaye bwe mba nayogedde bulungi n'omuntu ate nayagala alumbe nze mukwano nze ndi ngoma nnene tebampalampa ampalampa yagwa omukulu Don Fauz yono omubedde Fauz tasobodde gaana kunsisinkana ampaddewo obudde kubanga twayogedde jjo ku live namusaba Wizard yangambye nga tubalize wali eri Wizard n'agamba ati yangambye nti naye Don Fauz oyo nagamba naye Dragon kazi liyimiridde ne mugamba nti nawe kyogamba kucha kumacha olitwala oliwasa ko yenaga enzo omukazi anenkana obuwanvu obunene Dragon mukazi ayimi Dragon mukazi abasajja nzani naye ate bwogamu omuntu ng'olinga mukyala Namiiro ali wali yeerega njogedde nawe bulungi owalampa kati awalampa kyebinaamusuula okuuka amanyi ofuuse ejenti ate nno nange bwattu munandyekozeeko ale gwewekolerako kigoyo byakulema nange osanga njagala kutuuka ye oli otya je ndi oli otya watuuka bulungi natuuka bulungi pozi gwe oli otya eyo bitambula bitya you guys Dubai bayise etya mwana gwe tukyali eno tuyiriba tutobanga bubimanyi mbitegeera timu Rachel Namiiro mwebale kubeerako ndabyeko ku mukwano gwange ombwat promoter wange Kawes Michael ndabyeko ku Shifa tap your screen wanaye mwebale kubeerako nkyaziza omugenyi wange leero kwali nnyo Tony how are you Nambi yes how are you Jella tap your screen wanaye tugende maaso cause today tugenda kunyumyamu kombutongore ketukyaziza omukulu wano kiggwa Dragon kiba kiggwa oli otya soko tuwe ku lugambo olufeeyo olufeeyo n'olugamba kati nkuwe lugambo ki simanyi nze yabikubuziza olugambo gye byakuma ebyo munaye olugendo kwagenda oli stressed so mba nina okubuuza bwe watuuka kyekyoka kye mbadde njagala okubuuza naye kansuubire oli bulungi ya ndi bulungi nze natuuka bulungi ebyo nabivaako tolaba wennyirira nakoowa stress z'abantu nkulaba nina akayimba akapya bakayita tonyongera akayimba ko gye kali nnyo ku YouTube yange sinakulaba wontuuliramu luli wantuuliramu thank you so much thank you darling engoma ngenda gituulamu bubi nnyo ate awo gwoba osinga ani akusinga ddala Mina love how are you tap your screen Betty tap your screen Romo Kington agogangamia bambalasi yes DJ Jacobo omtuze banenga nsanso kulabako omukwano gwange ombwati thank you for being here oyo no wakabya omumanye ne wafe DJ omtuze Jacobo mumanyi banaye be batukubira emiziki gyaffe eno ku radio akola ku Dembe FM so abeerako ng'agituusa emiziki fe tumutwalira obuyimba yoyo yekka abeerawo n'agamba Rachel leeta akayimbako sijja kusaba yadde 10 otasaba ssente era kubira ku lo aba akwagala bwagazi no Israel kawaida saakukyaba mukwano gyendi Jackie Beats how are you hey Rachel thank you tap your screen banange mwebale kubeerako Frank Mark how are you Senga waba celeb how are you Nambi hi tap your screen banaye tugende maaso Brian Beats nkulabyekaawo naawe webale kubeerako nakazibwe omanyi kati bano mba nsooka kwaniriza bantu era oluvannyuma tugenda kunyumyamu tap your screen Irene tap your screen Brian Beats tap your screen tobulawo bubuzi mbu you've joined nedda ssebo is a life Zahara how are you Dragon omubwati baby naawe oneetega buli ango Jose Namu Benjamin I'm good Hathel how are you tap your screen but sweetie netege sanga
oyagala kwetega nga kwetega kwani bannange oba neeteze edda nninda muteguzi. Ndowooza weeteze dda olinda muteguzi. Dickson, how are you? Winnie, Washiba, how are you darling? Today muli mutya? Tap your screen bannange. Brian Beats, nkujjayo mu kasonda. Then nina manager wange ono bamise manager Ivan the handsome boy Ombwat. Oba kino gy'oli mukama wange olina network simanye mami ali atya cause wangambye mami mulwadde nnyo naye katusabe abeere nga ssuuka. Olivia, how are you? Irene, tap your screen bannange. Brian Beats byokola vaayo mu kasonda. Daddy Love, how are you? Oyo Nyondo muleete akolera mu ya Nyondo witini kati. Nyondo kana ake Dubai. Bannange ako kanyondo kaleete naawe kaleete. Thank you Brand. Daddy, how are you? Daddy Love, how are you? Bane mwebale kubeerako. I'm so happy. Mpulira essanyu cause today you guys bannange nga munkedde. Sifukamira munange. Ivan manager wange aliwa mulabyeko wano. Gwe Dragon okola ki wano? Ate gwe okola ki wano? Namiiro omugamba ki? Ndi mu kunoonya mbeera munnange ndi wano ngezaako wano ndabe obulamu bwe mbutambuza. Simuyagala muyingiza system. Mbadde neebuuza mbadde nzize leero nzije ku live kuba sigendangako ku live ye bukyanga agenda eyuggi. Namiiro gyebaleko. Kale Nyondo nawe gyebaleko mukwano. Bano Namiiro abadde akulimba Shaimini Dragon. Nyondo. Anti bukyanga addayo ewaka mbadde sigendangako ku live ye kati mbadde njagala mubuuze omusajja omulungi bamugaana. Anena otokomyawo ebyo Dragon. Mazima gennyini n'amuga naye Namiiro. Namiiro alina ebizibu bye ng'omuntu. Alina ebimulaba. Anti omusajja yandibimumalidde oyo. Omusajja yandibimumalidde. Ebimulaba. Kantuleko waneeno. Wangi mukwano. Omusajja gwe munsibako lwaki tayagala mu abali eyo nze bannange ndi Uganda. Era ndi mu ssanyu lyange nakola stress zammwe ate lobizizza gwe awadde ayogera nange obulungi kati okomezzaawo bigasiya. Ate njogedde bubi muki ate naawe totandika. Ate mbizizza nti ate omusajja olaba yatuleka ffe okitegedde twali eno e Dubai n'akwana gwe yaffe Uganda kitegeeza amanyi kyayagala si muzibe. Naye ate ndi mukugamba njogedde bulungi ate oli mukungamba musimanyi mbu njogedde bubi ate tonyiiza nno. Anti nange onyiiza lwakuba nze simanyi kuyomba naye nga onyiiza. Badde mmanyi oze ku live yange twogere ebintu eby'amagezi. Badde mmanyi bye twogera birina kuba by'amagezi so si ebyo ebyekisirusiru by'okolimaawo. Tonyiiza ate tokula ototandika kugamba nti kati kyogamba ogenza okulaba byonna bisulize tebiyimiridde. Munnange wandibadde ofuuka omumwago. Talina kuza biboozi bikadde. Byaggwa biki naawe kubanga kati omulamwa gwe tuliko gwa promotinga music. Bwe kiba kyaggwa ekigambo ekyaggwa kyonna kyonna tekisobola fuluma mu kamwa ne bw'okikaka kifulume mu kamwa kiba tekiyafuluma. Nyondo Namiiro nawe ndaba tumala nsonga omusajja omukuba music wa kumukumu kayimba mu kiraasi mbuzima tosobola nakulabirira njala zange ekyo kaweepika naye ng'owakasa ddonda sobola kulabirira njala zo ng'azirabirira atya naawe oyo atunula bw'atyo. Tuleeta abasajja nga nawe omuleeta. Kati bw'olaba ebintu bye yali alina tebisobola kulabirira njala obwala. Ye kankubuuze Nyondo, ebyo ebintu wali ontutteyo kweraga kubanga talina yadde akantu n'akamu. Muyinza n'okuba essimu mwali mugyewoze. Muyinza n'okuba essimu mwali mugyewoze we mwamala ne mugizaayo mwali muyombera ki okubinzijjako mwali muyombera ki? Ate gwe atayagala musajja wali obitwala. Omusajja bw'oba tomwagala odduka otambula n'omuviira n'ebintu bye naye ebintu wali obitwalawa. Gwe Dragon ebintu bye babikuwa ng'oli abikutadde mu maaso. Nsuubira gyemize wagikolakolako ddala kuba nti kati mwekula abalungi.
Just wefuula bwefuuzi mulungi naye nga tolina ky'otugamba naawe. Emize sigikolangako gwe saagala mba simwagala muleka n'ebibye naye bw'ogaanye omuntu atadduka n'ebintu bye obitwala wali obitwalawa nze njagala kumanya wali obitwalawa ate ng'omusajja tomwagala bw'oba toyagala musajja n'ebintu bye birekeyo. Ankubuuze wali okozeko ku bwamalaaya nga tonnaba kuka mukwano. Sisobola bukola kubanga sizina na basajja kati siraba obwamalaaya mbukola kwani ng'ate nzaakwana. Gye wasookera kubanga nalaba ku bifaananyi byo ng'oli mukazi kati wamala n'osuuka n'owefuula omusajja n'owefuula ky'otali. Oyogera nze omusajja tankwana nko ne tuyimirira ku kkubo n'ankwana ate sikwanangako musajja. Mpulira oba wali odibye budibi n'ogamba k'ogende mu ebyo ebyokusiyaga. Kati bankulage nti nange basobola okubwana bw'oba osobola okukitegeera. Ngenda kunoonya Doni Fauz. Ngenda kwambala ekiteeteeyi bulungi nyambala enkondo ngende nnoonye Doni Fauz mala omunoonya ntuukeyo bwe ntuuka mu nnyumba ngenda kwambala bugistring ontegeere. Toyina ky'otugamba kuba kati figayo tekyanyumira ngoye z'abakyala kuba wayonooneka newunya n'okwewuunya muwala gwe otandika otya okulya ebisiyaga gwe omwana omuwala. Obadde oyagala ndye manda era nina kulya abasajja baakubula kati weesibye ku bakazi banno. Tonkwana mukazi gwe kuba kati ninza okuba nkukuba n'otandika n'okunkwana. Wali oyagala kumubba omubba ate tubuuze wuwe lwaki temukakana ekintu muntu gw'atayagala n'omulekera n'ebibi. Tonkwana kuba olaba kati ndi mulungi nnyo oyinza n'okunkwana mbwa kubanga ne mu nsawo yange tojjaamu. Tosobola kubanga oli mu ssa ly'abakyala. Bwemba ndi musajja kaakati manya nti ngenda kusiyaga benjagala naye ate ngenda kwetwala wa Doni Fauz nyambale gwomusiyazi tolina kyotugamba kati oli ogenda mwesibako bwesibi weefuule nti nakwanye omwesibeko. Nyabo ffe tulina emikisa gyaffe buli we tulaga tukwanibwa naye mwe mwagaana okwanibwa ne bibalema abantu abasajja nga tebabaagala mwakula mu ngeri etyo. Emikisa gy'okuswazibwa nga mubbye ebintu by'abandi wazze kuyimba ozze nakubba bannange tuli kuki bwe baba bakukwanye bakuwa ebintu. Ankubuuze saasooka kuyimba ne mmala byenkola gwe wawulirako nti sho saaziyimba. Otandika ogw'okubba wasooka kumala byakuyimba n'olyoka odda mu gw'okubba kitegeeza wagirira emirimu ebiri. Obenezi gy'ozimenya ekitegeeza. Ebyo mwabinneesibyako bwesibye ebyo ne munneesibako ne mwefuula abanjagala ennyo. Bannange ffe we tulungiwa tuba tetuzizza musango kati gw'omusiyazi gwe gasiya gwe tolina ky'otugamba. Njagala nakujja ku gundi yange kuba kati gwe tolina ky'oŋŋamba naawe. Gwe fuganga omumwa gwe omanye woogwa. Ate kati gwe naawe mu bantiisatiisa toyinza kubaayo. Namiiro waliwo luno oluyimba Namiiro bale kaspeedi kanye mbane nsaba kusobola kunnyonako ku luno oluyimba lwa kilaasi lwali lutegeeza ki lwali lwani lwago nomaaso okakane oluluyimba twaluyimba ne Lake One. Oluluyimba naluyimba ne Lake One. Lake One muyimbi era oluluyimba nagenda okujjayo e Dubai ng'olwedde video ngimaze nga ne audio namumala dda. Kati oyo Gasiya yagenda okuntuukako mbusimayanga munneeweesa bulabo bwammwe obwo obw'ekisirusiru. Obwo bulabo bwe mwaka obw'ekisirusiru. Olwedde nali nabikola dda. Ku myaka gy'oyina wandibadde okola ekintu Ankubuuze gwe manyi nina emyaka emeka yasaamirira.
Namiiro. Wayasamira olowooza nina emyaka emeka. Kusinga bukulu. Tetwakowa abasiyazi. Kyova olaba ne Museveni yaganye ebisiyaga ne munaabimuka kamusya. Twakowa abasiyazi. Nga tulinza atya naawe yali atuleetedeko emmere mu nnyumba zaffe. Bukyanga okola bisiyaga ofunyeemu. Musiyazi na muyimbi. Wamma Kirabo, how are you? Kirabo, how are you? I'm okay, how are you? Anti tulina wano Dragoni atwefuuliddeko omugezi ennyo yeefula ow'akabi. Njabafuukira olwoya lw'omu nnyindo. Naye era nalwo lumala ne luvaamu. Lumala ne luvaamu naye Namiiro, kana akayimba tonyongera ko wasinzidde ku kimaama. Akayimba katonyongera? Nze nyimbira bawagizi bange ekisooka abantu abamu bayita mu bulumi ng'obwo nga bagamba nga abasajja babakozesa nnyo naye nga tebabawa buyambi okitegeera nga tebabafaako oli n'abeera ne mukazi we n'abeera naye omwaka ku mwaka tamukulira yadde akantu so kati abantu abamu ne waba musajja nga afunyeyo sugar mami okitegeera naye nga sugar mami oyo tatekinga responsibilities okitegeera Ani ne kati Dragoni ku myaka gy'oyina nawe okyadda wano ku TikTok yange n'onja Samira naye kati gweze naye bwe tuyimirira kati gw'olina eppalisa esibemu akaweru oyimirira mu maaso gaani gwe ate gwe yaddugala atalina nakyogamba abantu we n'obulago bukuleeguuse ndi kunnakyo sirina kizigo kyonna naye nga wali watugala ng'olinga ensomerwa ezikiza ekizigo ne kikuyamba ate oba Nyondo yamuyamba n'akwongerako ne ku kite n'otangaala kati n'ennyindo erabikako. Oh my goodness, ng'olabye. Wandifunyeyo abantu abamumanyi kuba kati gwe tomumanyi nonomi. Bagambye kugenda mu mukolo gw'okumanyagana. Sisuubira nti ne wenajja eyo wafuna ne chance endabako kuba wali ojja okunsemberera. Pulesa tujja kugulira bwereere. Abasiyazi temulina kye mutugamba naye mwefuula abeeyongeza ennyo. Wamma Nyondo. Temulina kye mutugamba mukwano tuli ku toopu. Tuli ku another level. Nze lwakuba nsanze simanyi kuvuma by the way. I don't know. Nze ebintu bya kuvuma naye singa nfunayo omuntu akunvumira gwe musiyazi gwe nefuna akunvumira. Kati akuba oyogera nnyo kendeeza ku bigambo tobeera nnyo mwogezi. Wano toli mu kwogerera mukolo naawe. Nja mugamba omwana kukozesa ki nga yampa gwakwogera era nina kwogera kubanga kye kyakugeza. Agenda okolera studio ya Samira eyo naawe totikoya. Naawe yayuyiza mumuli. Wamma Nyondo nina kayimba kange akapya bakayita tonyongera va kwono Dragoni simanya bitamu byaziwa nalero. Naye akayimba ko kakuba ffe. Ate kakuba gwe naawe weetaddeyo otya gweoli waawa. Simanyi. Oli mukazi. Kagamba katya? Nakawulire twagamba. Tonyongera, labiro tonyongera, ompanuma tekulimane, nedda tonyongera, ze seyongeza, sagala kayongeza, ompankalu tekulimane, ireka tonyongera, kati bukyanga munfera, lelo ngaludde, n'ebisumbu omukwano lelo mbizudde, munfina kutegekera, n'olya newegera ng'akasima kasuubira bw'olumala n'otambula oto tonyongera Dragoni laavuyo tonyongera ompanuma tekulimane Dragoni tonyongera nze saagala kayongeza saagala Dragoni weefuge bannaaye nawe osukka omanya ne ku mukolo gye batakuyise.
Actually nalo luyimba ogenda ne ku mukolo nga tebakuyise wafuuka keeki ate sikwampise bw'obanga sikwampisa nze yeewadde gundi nze yeeyingizaawo onsabye request ne ngamba kammale gakuyita mmanyi oyogera by'amagezi genda nakujjako wambe Nyondo obadde ngamba ki ezo nyimba nakabako gundi video yoke ya class ate luno tunadukolya video ngenda dukola mu bwangu cause kyetuliko tetugenda okukola naye olaba otya singa oluyimba olwo tuteekeramu Fauz oyo Fauz naye alabika bubi tajja kunyuma mu vidiyo yange vayolamu oli otya naye olina omuntu okuyiyaza ekimanyi ezo ennyimba obusungu walina kuwasinziira olina omutwe oba ani akuwandiikira oba wewandiikira simanyi nze ennyimba ezimu nzewandiikira Viola ayagala Dragon wuuyo Dragon abula Viola oboze kunyambako neyanziza kinvumire kansooke mbeereko mu kasonda yakumanyire nga wendi wamasanga baddemu kumanyira nga wendi wamma kinvumire yamazio bakolereko emikoma nnyo genda basooke bakulongose ebimu bakireeze gye bikuyita mu bizinduso abasajja nga ggwe tekigenda n'ogula emiti emizungu koma nnyoko kitegeeza ogimisinga kansooke nzijekoko ku bantu kerere esusse kansooke nzijekoko ku bantu bano basusse banange nzijeko Dragon abadde atufukidde ekizibu Viola neyanziza neyanzeege tajja kuddamu okumanyira tuli wulira uno wanera ngamba damuda mpita muvume itayo Irene lema agambye Dragon yatunulanga amasira gali masira gennyini wamma bwekyolina omanya kiri ekintu kimu Dragon tategeera kuba tosobola kuba mukazi ate n'ofuuka omusajja nga ki ekikufuusa omusajja Dragon yali akubwa naye sawo ntakyakubwa kati byanyuma yali yakuba byo wamma kituufu oyo yeefiirako Kibwana how are you banange Rachel Irene talina network mwebalera muze atusenze Dragon muzeeko Irene uno Dragon tumuzeeko Irene kasooka Irene talina network soko muzeeko kwaliyo uyo muziza biduma era nzija nzuuno bwe banzaako era nga nzija zijja biduma switi nobola bomwana naye kijja kukukkiriza kuba totegeerekeka bwenna otunulanga ebyobyawobyangu nawe odde mukamero gyalikuuma Dragon oli kikigwe oli muntu olina magonya oli kiki
awulinga Dragon abasajja bakugwamu nti wakona enfuli nodda mu bisiyaga era byonna okubeeramu ebyebisiyaga byokuma nnyoko onali bugambo kirogo okumubanyira nze nja kukusabulanga buli kaseera temuyina magezi mwamanyira kusabiriza temumanyi kwekolerera agenze bweru mbwagenze tugamba jakusukka senga ndi musajja mufumbo ndi lulenzo obulungi kumyuka gyewanyuza omuntu akwana olabikubunya kizigo buli wamu mama nyabo Dragon kale naye ffe mukwano babeetera mukaka kwana twagala tukiitinga kati twoyogera kiwano olina wekigambo wenoolyamuleka amasokugana tukinyonyi bategerekeka oba ebisiyaga byoyogerako tebirina bikukwatirako nawe genda obirye woba obirya byangu sibya buli omu mukwano byabategeevu ate akatala ng'okazikiza yogera waze wana kunvuma yogera bagambye Dragon tokyalya bisiyaga ng'olabika bubi ye naye toddamu okuzungira mu inbox yange ng'oyagala okulya ebisiyaga Sawa nyini wakurubuka totegerekeka olyawo olinga kisengenge ekikadde kati kwoyogera kigwe tojjayo nze wanne bategeera ekitundu ng'ogwawa era nga lukungo nga lina mukazi okujjako okuddawo ne mukanula amaaso temubanga entesipama mumbiyagalina kyakola okyawo okulekanira tuto byazifeesi adduse olaga wakomawo idiot naye Dragon weefuze gundi yange kiki kyonkola Dragon nze nsaba kubuuzaako ng'ategera oli munnayuganda oba baakwenda bwenze eno mu nsi endala sitegere ne baba banyendera asigala ndi munnayuganda kubanga nina paasipooti ya Uganda kubira munnayuganda asobola kukola ebyo by'okola n'avaayo ne mu vidiyo yeekaza n'akola byomunnayuganda mukolera ddala ebisingako awo ate naawe no munnange totandika kuleeta wano kubanga tojja kusobola no mbuuza bubuuza ng'omuntu okumanya kuba ndaba mbuuza nkuddemu totandika ate kuleeta by'otoosobole kujjawo toyiwa by'otoosobole kujjawo switi nze nkubuuza bakwenda mu bwenzi kuba mulimu betwaba nga bayendamu bwenzi nga babenda eno mu Dubai mu Saudi nga be bakola ebyo kati nsaba bannange tunyumirwa tuziyonka ne tuzikolerera ne tuzinagwe mutugamba ki mbu tulya mikira gy'abasajja nayo bakyajogera mu bantu kiki ekyo kye baba boogera mu bantu a woman can do it better ate tukikola ne tumala ne tubabbako ne bakazi baabwe kyerya nnugu ekyo nze mbadde banyenda mu ba Egypt kale banyenda mu ba Egypt Dragon tusanze okulaba naye katukusiibule mu bitiibwa natweyanza webale kubeerako kubanga n'abantu bange ogenda bagoba kubanga bannaye teri akwagala nze mu komenti mpulira nga teri n'omu akwagala abantu bakukowakoowa dda ku mize gye wakola nze nkugjeeko gendo yasamire eyo nkugjeeko gasiya bane ekyo ekiwala simanya kikazi kyafuuka kiki ekyo nkigjeeko bane nja kuswala nze ndi mukazi wa kitiibwa abantu bwenkolagana nabo bakitiibwa kyo kijja kugudya nga ekitandika okuwemulira kuno omanyi bwe kifaanana gwe sheeka kyolekyo n'obulago bwakireeguuka teyeegombako ku biseera
Kugomba kubeerako bulungi embeera Tegomba kubaako mulungi buli ssaawa yayagala kuba mubi bw'atyo nga tekiggwa. Ne wonaakola otya mbwa gwe tetukuzza ku live yaffe mpiro tumazeemu n'amaanyi. Era toddangamu n'omuteekako bannaye aweebuula. Namiiro. Oyo omwana alabika namusamize. Namiiro ayinza kuba muntu wa bulijjo. Back to business. Okinaakusanga kijja kukuba sooka okireke kakati. Dragon akuba ani guno mbiri bagukuba. Ninza omuleetera ab'amagye. Akati ekiriwo ogambye gundi eyo video gena gikola mweno wiiki bamwe eyo wiiki ejja badde nze nteesa buteesa Fauz ono twandimunyizayize ne tulaba ngeri gy'abeera mu video naawe ate omulamu oyongera ku gwonoona n'akasimu kammwe nga mufaati ne mumuleebeesa mu kamera okuswaza omwana w'abantu ne balyoka nno baleeta obusimu bwe beewoze obwewozi naawe Nyondo singa mbadde mmanyi okuvuma nandikuvumye nze sivuma nanti nze nandikuvumye naye mukama nnyo akutaasanga kozi nze simanyi bintu byakuyomba nga bwondaba ndi down to earth naye nawe wennyini olabika akasimu wakaleeta buleesi nga mumala we mukazizayo ensonga ki mwakalwanira okufa. Kasimu we kali kake yali akagulidde gwe baaba. Nawe oli muli wankwe toli muntu mulungi. Nkimanyi kati toli muntu mulungi oli mubi. Oli muli wankwe. Nze namwe ovuddemu. Aduse n'akasimu simanyi erere nawe omukazi oba okyayogerayo ebyo. Olyoka onvuma igwe Nyondo n'olyoka onvuma Nyondo nsinga ki ddala naawe nga weetunuulidde bw'otyo nsinga ki? Nze nga seeraga sina gwe nsinga nkola bukozi ate nga mmanyi Mukama ajja kunyamba nja kufuna. Kati ndi kye nkugamba nti nedda tebiri mu byanfuna. Siri mu byanfuna. Ndi mu bya bwongo. Tuwaliwo ebintu ebimu nga okozesa common sense ono Dragon agenda asiriwalire muri taddamu na kusaba zi invitation. Kati awulira afiireeyo. Afiireyo tagenda kudda. Oyo nno gwolaba yazze ku live yange ng'ayogera bulungi. Nambuuzaako nangamba oli otya. Namiiro kulikayo. Dubai webale gyona. Uganda eri etya. Omukazi wo owansi ye yamutabudde ono. Oba beeri oba yamumma simanyi nakumanya. Yasama naawe by'otategeera kubanza ebyo sibikola. Nze ndi mukazi alina omusajja ne lwekyo Namiiro yamulaba. Nambi twala ku bba wange. Namulaba bbaawo wamala okunswaza n'endaba owuwo. Nga ali akutintuka. Kati tukyali ku luyimba. Bw'ova ku ezo zigenda kuzzaako ki kuba ndaba obwongo tebutudde. Asawa eno nina akayimba bakayita Tonyongerako ko sinaba kapromotinga sinakola kiwabula. Nakataddeyo buteesi ku YouTube gye kali osobola ogendayo n'okalaba. Ku TikTok n'ogenda n'okola challenge. Koza akayimba gye kali gwe oba owulira ng'okeetaaze okitegeera. Cause it's a good song. Kayimba kawulikika kalungi osobola okuba ng'okaweerezaako oyo gw'olaba nga tekiggwa, you know? N'okamuwa n'omugamba tonyongera. Love yo tonyongera. Ompannuma tekuli mane. Nze nedda tonyongera. Laba seeyongeza. Era saagala kayongeza. Ompankalu tekuli mane. Bireke tonyongera. Akayimba bakayita tonyongera. Era ne Fauz ndowooza kamuweereze. Engenda kamuwa. Osibeyo ne Fauz kamumpeere. Bambi oyimba bulungi. Actually music wo mulungi. Kasita kiri kyagwa kyavaawo. I like your music so much. Awo nno kati ogenda odda mu layini tukolagane bulungi. Sawa ebintu byakumpa ebuula ebyo. Nadda ku mulamwa naye enkyero ez'okusingana nga nze nekyusa bwekyusa era osobola okuba ndi ku mulamwa ekyanozanga nga nakyuse. Olufunamu ki? Simanyi naye bwentyo. Kale munzigyeko mu muddu yange yonna gye natandise nayo. Mwagala okundeetera okuva ku TikTok yange.
Kangendeni ku mmere nange saazo ziri 8 kitundu. Ogamba otya? Nze sigenda na kusukka wano kubanga mwamazeemu dda amaanyi. Tegalinako. Era mweraba. Ku busungu bwe nnina siina na kye nninza kwogera bulungi. Nagambye Nyondo waffe hayi wama agi ogamba ki muntegeera kali fujjo. Namiiro kale beera bulungi mukwano naye bale kuba nti ova ku nsonga actually nze ngenda kubanga music I want to support you in any way or the other nemba sikuwadde sente but kuba okyali muto okyayiiya ate music wo mulungi buli lwimba lwoteka actually bambi lunyuma. Mawe bale kusiima. Kale bambi. Bayi mubeere bulungi mmazeemu amaanyi ku TikTok yange nagitandise vibe eri waggulu nedyoka nyumirwa kino simanyi kitwago ekyoka kyereeta wano nekitandika okunewanyawaanya ati first mbwe habayo kuyikayo Dubai abizi Uganda webabatomera kumbe kyagala kunvevengerako embwa eyo gasiya. Musule na bulungi mweraba. Kale bye. Datu. Gwe. Live yejoyo yabadde genda yabadde omachi baita kasa meme. Nabaddeko. Kali kadde kasa meme live ya nade sinza butagikonako. Ate abasinga bakikwata winti jagala nnyo ebintu ebyononese. Naye nga byo sometimes binyuma. So tebyabadde byononese oba byabadde biki oba birinnyemu buli kubanga mulimu ebyononese n'ebirinyemu babisootodde naye nga Dragon ne Rachel ani so abadde ku live ya Rachel Namiiro olunaku lweggulo zaadde basawa nga 3 nadda mpita ayita nga nsanga Namiiro ali ku live ne Dragon nengamba owaayo ate bana babiri bentegera bemmanyi bali kaki Dragon nyina gye mumanyire Namiiro nyina gye nkola ki gye mumanyire nengamba kansooke mpulirize kati Dragon mu kalaki ake awo yandabye yagaza okukola Nyondo akimanyi nti nkozesa gundi ya Nyondo witini akawunti nagamba guguno omusantwa guguno Namiiro guguno omusantwa baade bogera ku bintu birala nnyo ko Namiiro oyo muleke nembeerawo nembawaka invite nengamba waye kambabuuzeeko mwena abadde ku live ejjo saa 3 ez'ekiro mwagirabye ko ye nengamba waye kambabuuzeeko nesaba nempayo ka invite nabanzikiriza bavudde ku topiki gye babaddeko ate baze ku Doni Fauz simanya surprise bitwa tugende Dubai ate Namiiro ate Rozet ne basabula temumaliriza kintu so tamaliriza actually zinagaze kugundi just babuuza ko nga bamanyini ab'emikwano Namiiro mukwano gwange Dragon Lady mukwano gwange naye nebuze ekibagase kubanga Namiiro ali eno Dragon ali eno Dragon tumubadde mu kiti ky'abasajja yebo yeeyita oli kugamba nagambye bantu abanga bagenda kubeerawo weadakwana Namiiro kati kasabanda bye ne byononeka nengamba owaayo tubeerawo ne bansika gye byagweredde ng'ate Namiiro ne Dragon tebabakaganye wabaddeko ne babakagana kuba nasanze already naawe omaze okujoyininga Namiiro ne babakagana nani ne Dragon niyo bane bavudde kaki ne beebaka Dragon nayo kayogerawo ebigambo yerelele era nze kakati ngenda mutwala ali eno abantu kwepuutiona abantu kwedrying abantu kwekaza Dragon lady tamanyi kituufu kyali simanyi ayinza okuba yatuzanyira ku mutwe yamanyi Dragon sometimes twa nti mukwano gwange ne lusinange simutegeera so dawanazanyire ku musajja awoza nsobola okukyuka bwanzikiriza mbayagala kwonoona naye Dragon ono yasalira dda takyasobola kusala ddiiro olowooza
Owa nze nzikiririza mu kintu kye bayita omuntu okukyuka. Tomanya. Twalya Doni Fauzi. So ateekayo mukono mbu asobola baguteme naye. Wa tomanya. Twalya Doni ng'agamba Rozet ekiwala ekyo oba kisobodde okukyuka. Tandikirawo obulamu Namiiro mwesonyiwe. Owulira oti. Omusapootinga. Nsobola kuseka. Bana biradala baba bali mu kunimba. Naye ekikusasanga kye kyaki. Tomanya. Naye nga yo live ye gyabadde kaasa mmemme twamunyagala nnyo ebyonoonese naye yasuseeko. Awatuuse n'osirika nga olaba nsirika. Nenga nga nkwesiganga mundu mmenye leero kiki? Gwe mulimu ebisukako. Nengamba owaayi. Nesindikamuuko so omanyi by the way bwekibanga kiri serious kyala kyamaanyi kidwagoni oba kikuwa okitwala kubalala kyamaanyi. Lwaki ogamba kubala kyamaanyi ate nga kivudde mu kamwako ndi kyamaanya? Nze omanyi nze saagala abakazi bannenkana buwanvu oba bansinga buwanvu. Ekyo kimu kiba kimujjako credit. Ekyokubiri mwanjagala mukazi gwe nsobola okukuba. Ekidwago ne kikuba. Empozi n'ekyo ayinza okunyiiga ne kikutuulira. N'abadwago gye kyamutwala mu bisiike. Mbu yakubanganya abasajja. Ayinza okuba nga kyagaana mukuba kidya kulanga sajja. Liri awo titegerekeka liwanvu olwo tirina amabere lirina amaipsi naye liba bwe liringa sajja. Era nsobola mulekera Doni Fauz. Yamusobola. Ne Fauz basobola omusabula. Naye nga yagenda. Olaba yagirinnya n'alumba Namiiro e Uganda. Bamutuuzamu obuyimba bwa kumukumu naye olowooza abuwulira. Yamutuuzaamu kiraasi. Simanya mbu tosobola wadde okulabirira enjala zange ekyokka weepika enjala. Kati mbu tonnyongera, laavu yo tonnyongera. Alina okulemerako naye bagamba okulemererwa kuliko oyo yalemererwa okulemerako. Bonna tulaba ali ku Nyondo Media tulinze Doni Fauz. Pose ne Dragon Lady. Dragon Lady yasabye ala ku meetinga ku Doni Fauz okuva onaku lwegulo gunye twabaddeko live. Dragon Lady yameza akasajja eri Rachel Namiiro era lutalo wakati wa Dragon ne Namiiro lwaguddwawo. Alage Namiiro nti omusajja tebamugaana. Yagambye atya? Yamugambye Rachel njagala nkulage nti omusajja tebamugaana. Kakati katumusabire ye bamukkirize. Ngati omukazi bamugaana. Katumusabire amukkirize so olutalo adde ku TikTok. Kyobamanya Rachel Namiiro ne Dragon Lady waliwo olutala olw'amaanyi nnyo byahandise ng'ebyokusaaga n'essaawa y'olwaleero olutalo lwakutte. Era nadde ndi awo Dragon nanga amanyi Rozet nadde serious. Enkya kansinkane ku Fauz oyo. Tamumanyi tamulaba nko tamusinkana nko naye yagambye kamusisinkane. Kati kyesimayo ba Fauz amanyi Dragon naye ateekeddwa okuba nga amulaba ku Nyondo Media. Fauz afollowinga. Ateekeddwa okuba nga amumanyi. Kati Fauz yanagwa mu kitimba ky'omusiike. Naye wakati waliwo ebintu ebisesa naye. Oluusi nga bibuzaabuza. So tugenda kulinda kwano Dragon yangambye Rozet njala ku meeting ani Fauz namugambye kubanga olwale ennaku zino atera kubeera wanene okugundi tumulinze ate akubeera the other time yabadde wali era tuli wano ku mazzi era we tuzze watira okukola ki era kyemmanyi agenda kujja tuli mu mulinda Dragon tumuyise basooka bamitingemu babi tulabe Rachel Namiiro ne Dragon Lady kaani. Tulabe obaleera n'atukubayo akayimba akalala bamuwaana. Era gwe gundi yesiba bbiri. Dragon omanyi nze byesitera kwagala nnyo kwe kusoomooza omuyimbi. Ndize mu mbeera eyo saagala kusoomooza just naye ngenza kukola mulimu gwange. Naye omuyimbi yakuyimbako n'olulanga oluyimba lukutuddemu. Kati simanyi
Dragon ono batamuyibe kombo ate bisiike watateke mulinnya bana bamuyambye bavudde ku live ono yayewaledde kusinkana Don Fauz oli yakutte peni na lupapula obongo kati wefumba sabaleke buli omu bwakasaba avudde ku live buli omu yafumbye bwongo olwenza okuba nga yakutte peni n'olupapula anti yewe wamweyimiridde kono nze kantwala ebitundu byange ebyekyama ebyekyama kabye tugenda beerawo nga tuwulira olufuluma Namiiro yafulumiza olupya omanyi nange ekiyitibwa entalo zineeno waliwo omwana yantuzizaamu awuka waliwo omwana yantuzizaamu kaawuka ka voice note kantuddemu nadde ndi awo ne mbako kinyogerako naye awo naye ayina ekigambo kye yaŋŋambye ne ŋŋamba eriyo abantu abantegeera mu lukujjukujju yaŋŋambye nadde nyina wano bijjugiramuko naye ko ye naŋŋamba naye kandabo bannaakalaba naye nze ekintu ekiyitibwa ebintu ebyonoonese oba nga tebirimu kutemula nakuza muntu mabega nze binkolera sijja balimba era nze violence eyo biki abamanyi bamanyi ate ne banjagalirayo abakisinga bakimanyi baga Rozet ku violence nti ekansembeza akatebe nga tetunaba kwekalakaasa nnyo gwe kubamu akafaananyi singa ensi teyalimu violence yandibadde etya kaakano omwe yagambye nadde ndi awo tali twogera ko ye yagambye era nange nasese katanfe yagambye Kunyumya kwa yaganye ebyonoonese yaganye ebintu kasita byona bikwatagana ne violence nga birimu okuweebuuka ebyo kusasula ne ssente okuyinga ebyo basoloza ku mulyango yagambye ono muyayi ate yenga yasoma naye sina kigambo kyesivumiddwa ku nsi kuno naye bannaye nange oluusi neetya neŋŋaa naye Rozet olwo mukazi olemerako oli muvumu wakati singa ne kafeesi kaona kajja dda ku media ndowooza wagumya mutwe nga mmale kubanze singa nekwekadde so finally omugaga amaze najja nasooka ate natuyako ku lyato agamba tulina okulambulako gise bujwalabu ne Dragon naye waali naye agamba owaaye so olunaku lweggulo yagambye nti nyina okumitinga ku mugaga ono ffe tubeera n'ebyana ebyakabi okumudayivatinga tumufuneyo ekyana ekyakabi tubeerawo nga tuyimiridde kusinziira ku sage gye mwalabye jjo babadde ku live naye nga tuli mu kulambulamuko gise bujwalabu tulambulamu gyasobeera ng'oyagala kubeera wekka omugaga alina kyayogedde ogambye otya oba oyagala kubeera omu obeera ano wekaweka n'obeera ng'oyagala kukakkanya birowoozo ngera bwe nabagamba omu si byangi kinaana bwe ati ngera Bobi Wine wabeera e Busaabala abeerayo wati kaatoke bwe kati ne kamuvugamu ng'ali omu mu wiiki okikola emirundi emeka buli lunaku olweggulo obeera ku lyato ssaawa 9 mbeerawo ku lyato ne bamuvugamu kale empewo neebeera ng'ekufuuwako bw'otyo buli lunaku ate mbeera njagala nnyo okubeera nga ndi omusaagala kubanga tuliko bantu 810 mbeera omu era nasajja bampata na mwezi nkimanyi Dragon waali ku lyato ssaawa eno naye nga alina obusungu bwe ye nga ye omuntu agambye leero alina okutinga ku mugagga alina ebigambo bye nga ye simanyi bigambo kine yagambye Rozet kamitye ku mugagga ne mugamba owaaye buli kawungeeza akola ki abeerawo nayise neddedde yadde alina ekigambo kyayogera singa kyogerera nga wooli omukulu Doni tewabaddeko ku live ssebo yaliko nekumiti yabaddeko nagenda kumuweereza ka invite nga ate kwali yatidde alabika yazze ku for you page naye olaba otuuka ku ssa eryagala okukyusa omuntu ave mu asale eddiira dde eno oba musajja w'amaanyi oba musajja bojjomu
Ataka. Hey, Sorry. Tosobola kugwa. Anti twabadde ku live. Ensasage yabaddewo ya Namiiro ne Dragon. Kakati gye byakomekeredde nga Dragon agamba era ne bw'omukiina bukinyi bwe bati. Dragon asala eddiiro. Dragon yaliwa. Dragon Lord tomumanyi. Dragon gwemanyi obulungi kuky'okusala eddiiro. Jasi yamanyi ebigambo byagala naye kusala eddiiro. Nga nkyamuzimbako nnyo mutwe nga mugumu. Kucha etali mu waffe eri mu nsi endala ye. Dragon tabeera eno waffe. Dragon se obeddayo kalakasa wali n'agamba nti adolooza ali bunaayira ajja kweyogerako. Fauz omusawo w'amaanyi nze nkubuulira. Era bwe nkula njagala mbe nga ggwe. Buli omu omutambuliza ku buli kati agamba ki ye? Yewe ensonga ze ziri zitya sizimanyi sizitegeera. A bad girl dede. Ngambe a bad man oba bad girl. Jogerechi. Kyoyagala kuba ndishi. Tuli ku mazzi. Ono katwewungu ayina ebimukuba. Manyokuga. Akupikayo era ndowooza nzinjogere bitono. Ono katwewungu. Katwewu I mean Dragon si katwe. Mukwano nagamba tebicyankuba nze abikuba. Anti katera bubitereza mu kigambo. Mulimu ebikuba. Mukwano nedda tekiri baawo tebicyankuba. Doni woliye. Doni tuli omanyi mazaka tuli kumaza neze simanyi kuuga ne kwoli. Abikuba tebicyankuba. Bibanyo okuba novaako. Kati agamaza ogalaba. Nenvaako kati bwe mba nvuddeko ne agamaza gogalaba. Anza okuluza nti ali ku lukalu. Tuyinza omunonya nga tetumulaba. Anza okugamba waye kano kanyondo kanyi. Nvuddeko ate n'ensigazaani. Nenvaako nendagako. Wamanyi gyodda kubanga omanyi okwejjako novaako noviirako ddala. Okitegedde nze aba yejjeeko ate oba nejjeeko kigere oba nejjeeko mutwe kasita nsigala wantamu. Naye nga kiki ekyabadde kikuweereza ne Namiiro? Anti ekinneereeza n'omukazi kiri kimu. Nze leero njagadde nsisinkaneko ku Doni mulabe ndaba oyo omuntu gwe baagamba. Sebo olabe ku empozi si mugaane mubuule newunyisa nze mbadde nasirika naye munnaye bwe mba nayogedde bulungi n'omuntu ate n'ayagala alumbe nze mukwano nze ndi ngoma nnene tebampalampa ampalampa yagwa. Omukulu Don Fauz yono omubedde Fauz tasobodde gaana kunsisinkana ampereddewo obudde kubanga twayogedde jjo ku live namusaba era n'akikkiriza. Which means nabagambe nze mbeera wanze kastojja nongera obudde bwange saawa 10 bwezi 11 abazze ku kaato ke abeera waawo n'atuulawo nsanga siga naye nsonga kinagambye kale nkyolo eggulo mujja kunsangawo ku mazzi Nyondo nabagambye Nyondo amanyiwo ye wansanga. byebyo munnaye kubanga nze mbadde njagala kulaba ku mwami Doni gwe baagaana naye ate ngenza okwesanga muvubuka muto ng'asobola onoonyezebwa omukazi omutoototo omulungi nga si be bali abagaana ate ne badduka ne ssente n'ebirabo. kati kyogamba ozze kumuyiyizaayo nzize mulabe manye njiyizaani naye ate bw'ogamba omuntu ng'olinga mukyala Namiiro ali wali yeereega njogedde naawe bulungi owalampa kati awalampa kye binaamusuula okuuka amanyi. Ofuuse agenti waawe. Nfuuse connecting. Nze nno nabadde mmanyi ngwagenda okwepuutiwo. Mukwano obuze yambala bulungi engato zi. Era ne bukeera ku machanela nga weepuutiwo ng'amanyi Katonda akomyewo. Mukwano oyambadde ekibaliga engato zambale bulungi. Kuba ku ngeri live gye yabaddemu. Nga manyi weekalakasiza nga manyi ogenda kugamba Fauz bwakkiririza bw'ati. Ebigambo byabagaga nga bibeera bitono. Naye bw'okolamu ssente bigambo byesala. Omukulu kupulaaningibwa eri abaana abayimiridde bagamba nti wandisaze eddiro nnojja eri akatima bino biyobera onobera depressed tebigenda kuyamba. Tubeera oluusi nga twegomba
twerawo nga twegoma naye ebigambo by'abaana abo abayimiridde ate biki abaana abo lwaki tebasooka nabo ne beewummuzaako lwaki tebeewummuzaako yes omuntu abaawo ne kyeyeegomba situgaanye naye bw'okyegomba n'okifaako ennyo ate nekikuwalampa nekiddamu nekikuwalampa munnange eddooni nga ffe munnaye ndi mwannyoko maybe ndi muganda wo bwe kiba kisoboka ate nga mmanyi kisoboka kuba ffenna tuli be bamu muganda wange okyasobola ofuna omukazi akwagala ate nga muto osobola kisoboka Doni nga twakufuniddeyo omubedde wano okkiriza saagala mubedde oba okyalina essuubi ewa wabeera ku mazzi kuno aba alowooza ki babuuza buli bwobeera ku mazzi kuno olowooza neegomba mba nina byendaba neneegomba wegomba byennyanja byonna wembyegomba ngewaka nkolawo akwaliyamu nina likodi emu wensula ninawo akwaliyamu eziwera ennya ewaka wensula wobeerawo tekikuleeta ku mazzi weerawo neweegomba oba eri eyo webati oyitamu naye kati abo baggalawo awo ku floating bridge anti yeno floating bridge kati nzigule oyitamu nogenda bwotyo ano olina okugera n'ogwa ku mugunyi ku Dubai Mall ogamba nti olumba sirina kuki nsaagala olumba nnoonya ate nsirina nna atenze awo wedda wenise. That is the point I've been waiting for. Kati Doni, mwami Doni. Nze mbebe nzuno wendi. Tekati dragon itali eno waffe. No nzize. Dragon se mukazi, gomna ngo mukazi. Echo yake nyini asobola kidda. Ongeza kugamba Dragon musajja munno. Dragon naye si mukazi. Dragon mpazi nga salawo naye nga manyi nti atayinza yaze eddiro yali buukadda. Era ne nyimba za bugemeze bayima ngenda sala eddiro yali salada. Kyogamba nga yakedde ku macha n'alayira n'akumba ku pass n'agamba yakasita omukiri. Doni omanyanga nti mbwali abantu abakyuka omuntu asobola kyuka wano n'akuba olulimi ku pass. Naye wazinga ebibozi bitambuza enkola watya Doni. Zino zibeerako okubeera tumakinga obeerako n'obeerako ne makinga ne chain bwotyo n'essaawa. Naye nga Doni mukyalo ono n'akeera ku makya n'akukyukira ku lulwo Dragon. Dragon n'atandika okuyimba ngenda sala eddiiro. Dragon tayinza sala eddiiro ku lwa Doni. Dragon naye ali mu nsi ye yakubwa. Dragon ye yakubwa. Nange nzikiriza nti ye Dragon yakubwa yavaako. Yenzikiriza aba anoonya bibye. Dragon anoonya bibye wadde azze kujja kumulamwa. Aba anoonya ku byabugagga byange. Aba akoze eki? Aba azze kunona ku byabugagga bye. Kali Dragon asala eddira kingomuwa era aba anoonye omanya alina kyanoonye naye nga mukama wange onasobola n'entalo nze nkyaliwo olwo kati ojja kuddawo mubeera watolo olwekyo Namiiro ajje olwo ate mutandika okwekuba Dragon n'olwekyo nga mwena mukaayana batandise baaba tobadde ku live ya TikTok olutalo lwabadde wali kakati wuliriza Doni nze bw'owasanze ne bukya ku makya ne bugamba nti nsaze eddiiro mpasizza omanya nti ofunye bodyguard kuba buli ajja mukuba nnyondo mazima nange kenyirinyiri alaba nange kenyirinyiri naye kenyirinyiri neetya kati ate ngene enyongereko ekizibu Dragon Wizard yaŋŋambye nga tubalize wali eri Wizard n'agamba nti yaŋŋambye nti naye Don Fauz oyo n'agamba naye Dragon likazi liyimiridde ne mugamba nti nawe kyogamba bukya ku makya olitwala oliwasa ko ye n'agamba
enzo omukazi anenkana obuwanvu bunene. Nze manyi mukazi ebyesiriwaza mbu musajja nze manyi mukazi. Kati nedda tewesiriwaza tuli ku mazzi. Gwe kakati gwe nedda nesobola kukubanga wooli. Anyinyi kayo nga wooli. Chechi muganyisiza oza tamutya. Kyembadde atindiko. Kwa nagamba nti Dragon oyo anzo nyizokera ku machanga yantuulidde asina gye mulaza. Ko ne mugamba te Fauz yo muwadeyo nagamba oli yakola mu musajja naye nawe bango disappointinze. Nawe nti ate kiri kiba kizibu. Kati awuzigweddemu amaanyi n'ebigambo kambisade nze nyingira kana akatonga ebigambo bingi nnyo ng'olimi waggulu nga manyi omugaga kwali tana kyayinza kunkola tubanga byebyo. Mugaga mukulwana mugaga mukola ssente. Kitegeeza ebigambo byange mbisale. In fact wandibisaze bulungi n'obiparkinga n'ofuna ne webituuza ne bitalabikako. Naye ate nange simala galwana kubanga okulwana tekugasa ate tekuliimu mmere. Nze abadde abuuza tuli ku mazzi oba tuli ku lukalu? Mukwano tuli ku lukalu. Byebyo ebintu bya Dragon. Sakaleke tutudde ku mbalaasi oba omubuuza tuli ku mazzi oba ku lukalu nagamba tuli ku lukalu agambye alina tuli mu desert nembuuza tuli ku mbalaasi oba tuli ku mmotoka zino nga tugikolako ki tuli gundi ku kamera ye kamera simanyi oba ntudde ku kamera oba ku kamera simanyi oba agambye kansala ebigambo byange olwa Dragon agambye nti tuli ku lukalu ebyange amumba nkitadde gwe nojaloga nti adoni banyandi kati ninayo Dragon akwepikira biti era oli akubwa naawe olitabeerako kale gwe goyagala nze mbere nga nange kenyonyi olumu nange mbeerawo nga nange ndi byange nga bimbeeza ku mazzi nga akambere ku mazzi mbeere byange aye kale nyongereko omuntu atakkiriza nti tuli ku mazzi agamba tuli ku musenyu yagala banga musenyu naye depression gy'oliko zize nga nti yandibadde ku mazzi omusajja ono. Amazzi fe bwe bulamu nagamba amazzi bwe bulamu era obulamu bwaga yenna asinga okwagala abeera nakazinga era singa wano waliwo akazinga ng'osobola okukabeerako omu. Alowooza kuno kulya tutuddeko nabaki? Nze bwe mba ndaba kuno ku lukalu wano mu desert we tuli egundi kamera ngituddeko n'Abasudaani. Abasudaani be bavuga abazungu be bagituddemu be bagituddeko nange. Mugituddeko oba kamera tugituddemu oba tugituddeko bagikola batya zibanyi oba tutudde naye ng'olaba omusajja musasire bannange oba olumu nange ndi muntu mbiwalampa ne bimpa wazze nabwo ng'oza okudaivatinga omugaga okuva eri nga ndaba ng'olinga eyakkakkanye omugaga akimazeeko olugambe ntalina galeeta kizibu waka ekitege owanise wabadde wali eri weekalakasa tolemererwa siwanise wabula neewanise mpanise bigere mikono Ako liringange ya Bobby Wine lino. Kuno si kuwanika wabula kwewanika n'owanika ebigere n'emikono kuba awasiga byonna okiva kati gwe weewunye ba nsimbye ekimutwe kati okitadde ekintu kirekere Namiiro akivuge nadde manyi munnange gwogenda okuntaasa mu lwokaano luno nanti kati nyinza okuba nga sinamaliriza ddooni ngenda mwetega era oluddako nyinza okugenda ewuwe mu nnyumba nyambale bulungi segise segise otegeeza ki? Nyambale segise kiki kyotegeeza segise? mukwano ngenda kwambala G-string n'akaleega k'ebbeere kali biipinga ndi situle Dragon nyini segise ate ayagala kwambala nga segise toyandi kyakubwa ate bwemba ndi segise lwaki tontwala kalina ona yalina abantu alina oyagalira n'abo abantu bo bankube ate kati ate baluze ku dooni ate kati dooni ate kati watutte omusajja wange kwa kati Dragon musajja dooni watutte musajja wange kwegamba gwe olutalo wange wali era abawulira olutalo lwogenda oba nawe lwabakyala kutabukira watutte omusajja wange olutalo kati byo njagaliza
Zobanga nali nemedde ku line yange ngamba nti kamere ku line yange. Kyala yenna bwali ngoba bufunye omukyalo oyina mulwanira. Mpozi naye nze nwanisa ssente. Nze ndi mulwanyi nyanisa ssente nze simanyi lwana na Doni bw'oba olwanyisa ssente lwaki wagamba nti ojja kulwana mpaka lw'onoofuna Namiiro? Funya bikonde. Nange sifunya bikonde ate nabo tebafunya mukwano nze wendi nzijja ngenda kwambala gistring nga nva kunaaba tulabe. Ngenda kwambala sekise. Segise ngenze kwetega mugagga ate mwe mukimaki. Omugagga. Mubeera stede. Nze mbeera stede nze Eva mbeera kola kuba ndi just olumu mbeera stede gwe kyoba omanya. Lwakuba ndi lumu nti manjagala kubeerako bw'omu mbeere bwe ntyo era obulamu kali mu bulamu bwange mugenda mubumanya nti oyayagala nnyo amazzi. Ate mane ensonga lwaki njagala amazzi. Kuba manyi nti wemba makatikati ngaawo twaba ayinza kujja kuntawaanya ate kola ki nti ate ne abapoliisi nabo bunengera bulengezi nti oli nti obulamu bwange nembeerawo nenaku nendumalirako awo. Nze munnaye nze ne poliisi yanvaako kati nze era kyova mbagamba muleetanga abantu mu UAE makutumu yandisoose bakeberanga kuba ekituufu nange Dubai yanneerabira nti gyendi ne poliisi empitako nendaba nga ali invisible. Nawe ensi wagivaako. Nze munnange nze nkyagiriko naye yanneerabira. Ndowooza ne babala abali mu Dubai nze sibeera ku muwendo beerabira. Okuva ono omwana we yagambye mbu tuli ku lukalu ebigambo byange byakendedde era nze ŋŋamba akomyawo sikyalina bigambo bingi. Era finally tetufunye solution ya mugagga. Solution weeri. Ngenda mwetega nyambale segise string ebele lisituke beeping gwe dona asaga banakulabisa. Anaye tulinde olutalo lw'abakyala nga batabukidde Doni. Omugaga tumaze okulambula. Okulambula. Ani kali buli dakiika 3 tuba tuddayo tuwumulamu bati dakiika 3. Nga tumala tuddayo. Koze engeri gye bweyongera okukwata webuti ate batutwalako mu paati endala. Badde eri mu Buju Kalabu katudda mu Buju Kalifu. Buli dakiika 3 tuba tuddamu ne tukwata. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri 2 era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe 2 ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amluquin oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightning tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo
bagamba etasiima ibula akolaki ajiwa ebintu byentambula tubigonzezzaamu banaye mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo